Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Woyinza okuteekerateekera ebiseera bye by'omu maaso essaala eddiddwamu. Honest Asset Developers Company egulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde ettaka ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala. Balina ettaka Essonde ne Misindye ku Namugongo Road ne Kiwenda ku Gaza Road. Ku Entebbe Road balina Nakawuka, Sisalutaba Express Highway ne Zil Phase 5. Ate ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko, Koona Namasanga, Mabombwe Phase 6 and 7, Kakiri Mwera, Kakiri Magugu, Nampunge ne Gobero Muguluka. Amasannyalaze n'amazzi weebiri. Ate ng'ettaka lyabwe lya kyapa. Jjukira balina n'enkola y'ekibanja mpola ate n'okulambula kwa bwereere. Honest Asset Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Monkey Show Apartments. Okumanya ebisinga obakebereko ku mitimbagano gy'empuliziganya gyonna oba bakubireko ku noti 772 572 873 oba noti 7 572 873. Malaria continues to be the leading cause of illness and death in this country of ours, Uganda, and placing a huge burden on our healthcare system, on our own families, on our own time as individuals, because we spend a lot of time looking after our ill people. And according to the World Health Organization report of 2025, Uganda loses around 48 people every day. That's a huge, huge number, which puts us in a crisis mode. It is because of this burden of malaria that we as parliamentarians have mobilized ourselves over time to fight this monster. And on the 26th of April, we shall be having another parliamentary walk against malaria organized by the Parliamentary Forum on Malaria. We call upon the community, the members of parliament, both current and the incoming ones, the diplomatic community, the business community, government officials, and the general public to join us in this work. It is very, very critical because it helps us to publicize all the information to do with how best we can fight this burden. We are creating awareness within the public, and we know the efforts that we have had have yielded big fruits. We do hope that this will also contribute tremendously in fighting this monster. Together, we can fight malaria and defeat it and kick it out of our community. Hey, hi, this is Kasuku. Now, no bagiyita Mercedes Benz tugimanyiddeko comfort. Naye ekyenjawulo ekiriwo aba Delta Cash balina gye bayise Express Car Logbook Loan. Buli kimu kikola mu Express. Ojja wano n'oleeta logbook yo ne tuprocessinga national ID nayo ogireeterako ne bank statement ne tuprocessinga okuva ku miliyoni 2.5 paka ku miliyoni 3 ng'ogenda na mmotoka ovulumula logbook nayo ng'otwala ng'ate tutandika kulaba okola ki bagise Express Car Logbook Loan okuva mu Delta Cash.
buli kiseera nzija na birungi nkubuulidde tobeereeyo fees ziganye tobeereeyo ekyana kikulemye okyakaza nga Delta Cash weeri tuli naalya wano wabi kanfuga ngende mu benzi yange. Ale Luzungu kade kazuku tujikole sawa namba Luzungu. Luzungu tugenda muza kujjira kutoka ntoku ndimbuzi nyefuno ala bora babaddi abakyala Wele so muyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa ina guno omugo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangaali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yala. Tonkwata nga ndya. Kayuno kajeshi ka Mukazi nakajja kayombera. mama obo disposable Nakakayombera mbuto. ak'ebitaano Oba ebintu bibanteramu ebyokulya biragawa. obwo obuntu bwa nusu bitaano Wahi buntu bwe. naye ka bitaano bwaba mukyayombera disposable you need to work hard family yammwe Kasitera buntu bwe. Batnan Today. wensanze entebe Lusembeze eno va mu byekiseera by'olimu. entebe wagitaddewa nga njiya biki mukwano nkuyiyize Ne guno omusawo ogulinga ekikapu wagugjeewa. feye yagundeetera Maama. Yagulonda eyo Dubai eyo mbanako deyira. oba yagulonda mweno ye babeera eri wansi. waliwo kino ekiduuka eyo ekyabasookeramu batalina ssente day to day oba muwakingulira gwe feeyi E Dubai waliyo day to day. yakingulira Day to day yekola etya? biduuka Bye ebyabaavu. bitunda ebintu bya layisi kiki Leero olunaku sinnalutegeera. oli kunjaga Sinjaga. Simanyi bwe lugenda ttambula naye gwe waalutegedde. Nange simanyi bulungi. panna nga wanyiridde Wano. Bataddewo parking ndowooza eri bagenzi naye anti yadde bino bali batandise okukola parking byonna byakumala budde kati buli muntu alina okujja n'amanyi wano onna balina olekawo kubanga kati apakinze eri anaafuluma banaakola batya wakati wali bateekayo emotoka waliwo emu ne wali emu kati ne wano neemu bakasoma beeyongedde anti baga nti omugagga baayo y'ekibumba atta nte kasita waliyo omunauganda eyafunye omulimu kyekisinga obukulu oli omuzeeyi gwendabye mwami yali mu kubikolawo nze mbadde mmanyi ayera bannaffe aba Delta Cash bakutegeeza nga tubakeereddemu nnyo tusooke obawaako wali nga katoyina maanyi Delta oteekawo Cash kiraya nti ekutegeeza nti balina gye bayita express logbook loan. Yes. Ogenda kubeera ng'ate ofuna ssente in record time. Ojja kasobola. Ojja gwa mu ddagala ly'omukazi ate tukulabe ng'omugoberera. naye anange gwe watyaga baloza kyaliwo n'oli ebintu bye nga mwenna mutandika okugoberera omukazi muno mwe tuliiraliira so Delta Cash Express car logbook loan up to 300 million. Yes, ojja kugenda wali up to 300 million. Naye of course bwetugaa miliyoni 3 tunuulire emmotoka yo abe miliyoni 3 tubamanyi miliyoni 3 bakugaba loan up to 300 million. Bakwagaza logbook yo betaaga national ID, mobile money statement oba bank statement.
kintu kikwasaganye gwe ono ogamba oli omusajja amuleetereyo ebyokulya andeetereyo ku kyayi naye abaana bannaye oba batuuka saameka golowooza batuuka saameka Ryan Air Express Ryan Global Air Express Cargo bajja ebintu okuva e China Dubai ne babireeta wano ekyenjawulo abantu abali Mbara oba Western Uganda bali awo ku High Street Mbara High Street ekizimbe bakiyita batya sobola okubeera ng'ogenda waawo ekizimbe kyekyo ekiriraanye Centenary Bank Stanbic Bank but anyway they bring your things ne babikutuusaako wooli abali eyo up country tekikwetaagisa ate kujja Kampala oda gikolereyo ku ofiisi yaabwe olugw'entebe biyitawo buyisi paka wookola ki paka wooli bikusanga butereevu bannaffe aba URA bagamba nti balina tax waiver bw'amanyi nti obangi bw'omusolo up to June 3, 2024 bakugambye nti zino fine penalties interest bagenda bisasula gwe sasula omusolo ogukubangibwa ate olaba ebirala byonna URA eweebikolerako osobola okugenda ku office zaabwe osobola okuba enamba zaabwe za toll free kweziriako ku squeeze back ate osobola okulaba ebintu ebisigadde nga bwe bigenda osobola n'okukola payment plan n'osobola okubeera nga ssente ozisasula mpola bebo bannaffe aba Uganda Revenue Authority developing Uganda together tulina bannaffe ba honest estate developers bano badevelopinga ttaka basobola okuguza ettaka basobola okuzimbirako ennyumba osobola okugula ennyumba ewedde in a well organized environment si bino nti ate wano waliwo azimbyewo waliwo yateekawo alinawo 5 ku 2 ate no well developed estates bebo bannaffe aba honest estate developers basangawo ku Mankeshwa building old Kampala ojja okuba nga obasanga kansambyeyo bannaffe aba Kesha Bakes they do very very beautiful cakes if you want a beautiful cake batukola ne cake yawo juzi ku Easter ne bagituwa tugisala bannaffe aba Kesha Bakes Maria yabirimu enamba yeyo gyolabaawo yabakolya cake naji delivering ewaka yali delivering wano fene tugenda nayo byebyo nebiri awo bannaye basewo ne banyabo abooluganda mu Yesu Kristo Kesha Bakes for all your baking needs ojja kuba bafunaawo. By the way, speaking of Maria, walabye Bole? Nalabye Bule ne ngamba. Bole yavuddeyo nangamba nti divorce yaluma. Bule ekyo kye yagambye nti omukazi n'akugamba nti we baka ku mwana wo. Yabadde bwe example. Abantu ensonga abantu ze bawa. Naye omukazi n'akugamba ekigambo ekyo kiba kinene. Naye abakazi babyogera Zubeda. Ogamba otyo omusajja nti yebaka ku mwana. Yebaka ku maama we, yebaka ku mwana we. Abantu babyogera kati oli omukazi n'akigamba omusajja. Oli omukazi teyavaayo gamba nti Haji yali yebaka ku mwana. Ekyo omwana ngeri gyali nti naye ngamba kati wuliriza nze nkugambye bwe nti excuse. Nina story gye nnyumya buli kiseera nga tukyakola ku Spark. Obuuzanga ono Sebuliba n'akubuulira ne Abu navaayo ye bosi w'amawulire ku Spark. Ekyaliwo baali eno side mu Busoga. Omukazi ne yeekobaana ne chairman w'ekyalo nga baagala batwala ettaka ly'omusajja. Mukiwulira bulungi? Be baagala otwala ettaka ly'omusajja ne chairman nga baali beeyagala ne chairman ng'ekigenda okugyawo omusajja ono kiri. Omwana n'avaayo n'agamba nti taata abadde ankozesa. Gwazaala omwana we yennyini. Kati Abu ne Sebuliba waliwo ripoota ali eyo yaleeta story bamala ogiraaninga. Baddamu balaba story eyo ne bagamba naye waliwo ekikyamu. Omanye Katonda alina okuba naawe mu bintu bingi bye tukola. Alina okuba ng'omusaba nnyo. Yes. Katonda alina okuba nti essaawa yonna akuviirayo n'abaako byakutaasaako. Be baddamu ne beetegereza story because yaleerese uproar. Ejja kufa enjala nga mulaba. Ne bagamba nti atofaayo nga baddamu balaba story. Nga baddamu bagamba omusajja ono ddayo ku story. Obuuze ebibuuzo bino ne bino ne bino ne bino.
bagenda kizuula ngo omwana n'abagamba nti nze mama ye yaŋŋamba okwogera bwentyo story bali banagirunning nga bamaze ogirunninga era ne bali awo ne balyoka bayinvolvinga aladisi bw'obolooza nti kulimba genda obuuze abu oyo news boss wa Spark ne gundi ne Sebuliba gye bali naye nga ate ogwo omulundi si gwe gwali gusose nga mpulira story bwetyo bw'oba oyagala kuno bagenda naye tokwatirizaako yensonga lwaki olaba nze kasita ntandika okuwulira story yonna omukazi ng'atandise kereyimu ze sitategeera bwe sitasooka siriikirira kudda ku bbali numbirawo naye ate waliwo ababa abatuufu gye bali waliwo abawaayiriza anti kati discussion yange ekinyiiza ye muntu awaayiriza bw'oba oyagala genda togamba musajja nti yebase n'omwana we togamba nti yebase ne maama we bange maama we kabeba yebaka naye alabika alya maama we naye ekyo kibeera kinene ekyo ekigambo kinene kano kayagambye nti obwamulekwa baali bamulangira obwamulekwa omukazi yabiteekayo ku gundi ku X never date a man simaye yakolaba yabiteekayo yabipostingako yabipostingako ebintu bye abantu kati kankubireko Zubeda neshuga namulayo agamba toyagala omusajja nga bazadde be webali ekyo nakyo kitu anti towawulira luyo oluyimba abakyala bantumye olw'ebizibu bye basanga bagamba okusanganya zaalo nsanga malalo omusajja oyo nno yali mukwano gwange oba yalagawa eyayimba akayimba wa mukadongo kamu si wa mukadongo kamu naye kyenjagala okugamba nti abantu abakazi no mu bufumbo Zubeda ebintu bitokota ekyo bufumbo buli gye buli mmere matooke gatwale ndi kati gali obufumbo butokota gatokota naye galimu omanyi nga bafusi by'omuwumbo gw'emmere ng'amazzi gatokota bwe gayiikako gwe kyoba omanya buli muntu ali eyo tegeera butokota gayiikako nti obufumbo butokota yokka ate obufumbo bulungi nnyo obufumbo bulungi nnyo abantu gye bali mu bufumbo kati nna bwe ndalabye yabadde agamba bino ebya Strait of Hormuz omukazi we yagiggala wiiki 6 kati talaba ku nsolo tewali yadde ekkirizibwa kuyisaawo mafuta naye omanyi abakazi ebintu bye bakola abasajja mu bufumbo awo tewali ayikkirizibwa kuyisaawo mafuta kati bateese balaba wiiki 6 omukazi talaga musajja Strait of Hormuz tamukkiriza kuyitawo kyagibola wiiki 6 oyo ng'akaabye akajjanja mu bufumbo omusajja wiiki 6 akaabye akajjanja bali mu bufumbo bali mu mwaka mulamba nga tebeewaako nina bemmanyi abayawula n'ekitanda naye nze nga bakiipinga up appearance mu bantu nze bino ebyekisiro bye tukola Katonda nyambiddeyo waliwo abantu abamu boosanga musimayo atya ensi eneeyogera etya naye nze anti kati ne bali kye baliko naye baabivaako dda n'obuliri baabwawula dda kwegamba obufumbo bwe butandika butokota ate abali mu bunyumirwa babunyumirwa ng'omuntu maybe stress fatigue oba omukyala alina kye yalwala naye nti mwayomba kati nze nina ebintu bye sitategeera nze omukazi nankwatira mu bwenzi tewabeerawo nsonga lwaki bw'aba yanyiiga ate asigala wano leka byakisiru nawe hati nze nkubuulira mazima bakwatidde mu bwenzi ddembe y'okunyiiga akkirizibwa okunyiiga naye ate tolina kummalako mirembe singa yo omukwatira mu bwenzi ate anti era be mukwatira mu bwenzi baba wakusigalawo aba agenda sigalawo ekyo mba nkimazi baba wagenda aba agenda kgenda Zubeda I cannot deal with you nga tetuwogera musima twetaddeko embeera I cannot there has to be options it is either like we need it is either tukolagana oba twewalana if there is a difference between us nze ne mukyala wange it is either we have talked about it we have agreed we move on anti waliwo abantu abanyiiga Kasuku nangala okwewamu ka time ng'agenda nga tayagala ebyo byakukyogererawo awo nze wange ebya time tebikola ebyo busima siriddamu kwogera naawe toliddamu kumpaako biki ebyo genda kubanga onkwatidde mu bwenzi oba kyenkoze kikunyiiziza kale katugambe ku bwenzi kyekisinga otutambula
bw'oba nkwatidde mu bwenzi kitegeeza waliyo omulala ajja okumpaako kati gwe bw'oba osazeewo wano nti otaddewo embeera mu bufumbe bye tebiri abakwatidde mu bwenzi ssebo amazima amatuufu gali nti ojja kukkakkana obeera ojja kukakkana tubeera tujja gamba kino anti wuliriza Zubeda wuliriza tuba tugenda okukuwaayo wiiki week you're taking it in. Wenyanya mpola omutwe no byayogera si bya. Tati kubulira mazima. Nze bino Zubeda byenkubulira bye mazima. Nze wango olusirika terusobola kuyingira wiki. Ekisoboka gye bali abantu ba. Era balo nayingira wiki nze ngagenda. Akanyonyi kanfukira. Ante jo jiba mikisa. De kintu nga kiringa omusulo. Jiba mikisa. Oyinza okugwerera awo ngo wanvu yolinga mutyaba. You don't know say. Hawa ne balowooza nti yabaaki. By the way, Kasuku, that thing is no longer funny. Ekyo okuba omumpi. Ebyo byogere ebyekisi. But that is you. Auntie, if it embrace is who you are. Yes, but touching him, that is bullying. Auntie, yes, I'm feeling so small. Sagala kubanga Debbie. But you're already small. How am I making you feel small? Mwamugira nagenda mabere nayingira nga yenna yewe anti wuliriza Zubeda naye mwennyini yatunulira amabere nga naye tagategeka bawe yali agagala amabere ge anti ate ye nannyini go yali agagala yabeera nagerye ebbanga teri muntu kino kankikubulire Zubeda teri muntu aga nti ayagala amabere ge n'agenda n'agakyusa Mwati mwamuvumanga. Yagamba mbu waliwo yamugaa simanye ebbere liringa lya Yesu. Yes. Simali ayonga Yesu. Naye alina okuba nga yalitunuulira n'agamba kisusse. Nedda bambi yagamba yatunya comments. Embrace yourself. Embrace. Nedda. Kati nze olubuto nalw'embracinga ne ntegeera nti lweddwo. Mmanyi bye nnina okukola bwe mba naaluggyako ne sisobola kuva ku ssala. Exercise baagala nkole sijja zisobola. Kalate bentunuulira ewaffe nga bakojja bange bansinga nako. Ne ngamba let me find solace in it. Nenguma. Naye olaba tukuyimbirira olubuto. Tukuyimbirira. Zubeda ne bonnyimbirira olubuto. Anti wuliriza Zubeda. Zubeda ne bonnyimbirira olubuto ye reality. Olubuto kweruli. Kati nze enjawulo yange naawe eri. Ndi mumpyo kakasa. Am I short? You are short and small. Yes, I'm small. Yes. And like in the normal size. Zorabo badde yakala sura ko tolo. Not in the normal size. Neche kugamba wali Zubeda. Ndi average. Yes. Toli average, you're short. Mulekerawe ekintu ekyo mujakala ko machamu naye nga nalongo yechayi. Agende naye bamusala amasabu. Oli omuwala omulabo omuwala oli gwe najja naye ku dduuka alyo. Resembyo bao. Naye ate nalabo omuntu gwosinga obuwa. Naye baba naye mumpi. She's very short. Very afande shaluwa. Mumpi. Oli chimpi juni. Lego. Waliwo omukazi eyali mu show ya Etania. Yayina bere. Oye yajja. Afande yamutunuulira afande n'azirika. Lwa bere. Amoti nangamba bwe yavaawo. Yagendako mu show ya Bruno K. Bruno yaliyo balo agira egundi ye. Ebala. Najjo mufu wa sente. Namukuba ebbere. Muzinda onegugwa. Kati. Embrace abantu wa mama tu abali nakigamba ne Nalongo. Mujaka akomatanga Nalongo bambi yecha. Ne mugamba nti Nalongo. Ngasazo omukono. Embrace your size. Jagala era ajagala. Ajagala bambi. Ne ajagala binere ebyokwekaza ebyafefenna. Era bakeera ku macha. Yes. Ajagala lwakuba talina kyasobola kukolawo naye bw'anaafuna ssente era yakyogete yatugamba n'agamba agenda akole BBL. Tayetaaga BBL Nalongo. BBL positive. Nalongo yeetaaga tummy-tuck. BBL yeetaaga tummy-tuck ne 360. Nalongo yeetaaga liposuction. Anti Nalongo katolaba omukolako basooka muwa bikumukozza. Tebasobola musala. Basobola omusala. Tebasobola. Kati nkubuulira. Nze gw'oliko mukwano mbimanyi. Basooka muwa bimukozza. Oba ne basooka ne bakendeeza ekyenda n'asooka n'akendeeza mu ndya. N'abanga asala. Omubiri. But you say, but the thing is called me last week. To say what? You, black man.
She called you to say what? Naga ekigambo kye wamugamba it wasn't funny. Wamuyita gundi hip hop. Eno nengato gye ndi munalongo yajimpa ku birthday. Bambi no. Valentino mutyo jangu ogikwate. Kwate ngato ya nalongo. Ogirabye. Nalongo bambi nkwebaze ngato. Engato eno bagiyita Valentino ndozo ogiraba. Yiyawo ndozo ogirabye. Nalongo. Ago magulu ki? Magulu gennyini. Ogenda luwawo okusanga omusajja alina amagulu ng'agange. Kino ki? Bino bitege. Oyina bitege. Hey, nina ebitege obadde olowooza nti. Akazi b'ebitege batera okundabikira obulungi nga bayimiridde. N'abasajja b'ebitege ate bulijjo kyova ogira bw'oti. Abasajja b'ebitege ate bawooma. Ndeka bagamba bakazi. Abasajja b'ebitege bawooma. Abasajja b'ebitege bawooma. Ekyokola kiwekubira katale. Olinga ayisaawo. Anti nze. Weetega. Anti Zubeda nze byenkubuulira mbinako. Weeteka katale mukyala wabeere ku bunkenke. Byenkubuulira mbinako obujulizi. Wuliriza. Byenkubuulira mbinako obujulizi. Obuyawa. Anti omukyala asiiba abimpeereza. My king. Kawoomera. Biri muno. Gwosobola okwagala okuwakana. Otegedde. Asobola okujjako ng'alina kyayagala okukubba. No, that's a fact. That's a fact. Mukazi wo bw'akuyitanga kingi gwe Kasuku. Mugambe madamu kimala. Aba akinsuddeko. Yes. Mugambe kimala bumazi. By the way, speaking of king, happy birthday. Happy early birthday. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Birthday eriyo ku Monday. Ogenda Misinde. Ngenda Misinde. Aya ne bank. Yantaddemu kit. Misinde. Netenti yaabwe mengendo beera. Nsaba tudduke. Mu Misinde tubenga tudduka. Nze sigenda kudduka ngenda tambula. Nze ziruka nno ziruka 10 kilometers. I know. Zubeda omanyira bannaayo. Nati Kasuku nze simanyi munnange ky'olikkiriza. Gwosobola. Because buli lwaki toyogerako ekintu ky'obusiru munnaye Kasuku byagakutegeeza. Kasuku olaba ebintu bino omanyi omuntu bwakusirikira olowooza musiru bwe buzibu bwokka. Oli masomoji musota. Oli kawejjungira baffe munda mumwa yeggwe nantalinnya mu katebe. Mutaddibwamu Ssaabaganga kuba mugongo. Akayimba ako nkaagala nnyo. Simanyi akayimba. Nange manyi kati Kabaka. Ssaabasajja takubwa mugongo. Kati Kabaka tuyimba. Ssaabalongo. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Twesimye nnyo. Twesimye nnyo. Olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Njagala okubuuzaako Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kyemmanyi kwoli olaba short and big show ya Buganda. Bagamba abeerako ng'atulaba. Pologoma ya Buganda. Short and big show. Tukwagaliza amazaalibwa amalungi wano ku short and big show. Ne tukugamba nti owangaale ng'empologoma ng'enki ng'enfuduze emmengo. Ng'enfuduze emmengo. Ayi Ssaabasajja ogunde. Nze musajjawo katende. Naye malayo sibu. Nkobaawo. Sibimanyi ebisigadde. Notambulamu ng'Omuganda. Awo ke nkomako okutambulamu ng'Omuganda. Awasigadde nga nnyingi n'obukiga. Naye nsaba bannaye tubasaba mujjumbire emisinde gya Kabaka. Yes, tomorrow. Buli kimu mubeere ng'ate mukirina ku bulinzi. Olunaku lw'enkya emisinde lwe giriyo I&M Bank. Baakolawo tent. By the kati mwabatambula I&M Bank yalese multi-currency prepaid card. Si tuwagiranga ya black. Eyo Mastercard. Katoleseriwa. Ate eyo ya black jenina ye Elite World Mastercard. Waliwo Mastercard endala eno ye VIP yaabwe ennene. Kati eno gyendese bagiyita multi-currency prepaid card. Oteekako sente. Osobola kati olaba bino byogenda ettaki. Ova wano n'oteekako miliyoni zo 10. Bw'otuuka eri okuswipinga, oswipingira mu currency ya ttaki.
Wow, tebakusala nnyo. Bw'ova Turkey n'ogwa Bungereza oswipingira mu pound. Bwekyo no kipya. Ensi gy'olimu mw'oswipingira si bino ebyaffe ate balina okulaga pound to shillings sente beezitya. Balyoke bakumanyula ensimbi. Okitegedde? Bannaye embeera eyo ogendera pound bagikuweeredde kakaaga. Noga naye banka z'awano kiki ekitubbisa bwe batyo. Kyenyo. So ekyo kipya. Aya bank yakaleese bw'oba onootambula naddala basire Queen. Get your card. Go to I&M Bank. Get that card. Ochiraba. When you go to Zanzibar, you swipe. Abagende Zanzibar, abagende Maldives. When you go to Maldives, you swipe Bali. in that currency. Okomawo sente zo oziraba. Kati eritobera ku exchange rate obeera swipinga in real time. Ochirabe. So I&M Bank luli ebyokulya byalwawo otuuka mu tent. Mukumisinde. Saakitegeera. Natuukawo saa 12 nga tewali aliwo. Kansubire ku luno banaakeera. Abantu batandika okujja saa 2 mu tent. N'ebyokulya saalyako. Okira kyeggamba. Mu mazaalibwa ga Kabaka Magulu Nnyondo. Happy birthday. Luli waliwo yali aŋŋamba ngende ntuule waggulu eyo gye batuula ne nga nayenze ebintu byenzija njogera. Sijja omale gayingireeyo. Nze kati nine we banaaseka olowooze banno ogende okolyogera ebyekusibu era babeera bannange naye ate oyinza osimattuka era nenjogera jjukira olaba owa Kabaka Kabaka wonna waanaabeera abawo abakungu ba Buganda ebintu byonna biba byakwegendereza ebintu byonna bibeera abantu olina okuba Omuganda abantu boolina okutyawo mu eyo ttenti bali abantu ng'aba obaaba Kabaka yennyini mukyala we Nabagereka Maama Najjinda otya Omulangira Junju sigundi ani muganda wa Kabaka yani erinnya lye bannange lyerabidde Wasajja Prince Wasajja otye Junju otye Sanga lya Mbogo otye Semakokiro na mukyala wa Gareth Onyango Omumbejja naye omutye n'Omumbejja oli omulala muganda we abasiga Nasolo nani ne Katikkiro to a certain extent bali wachi nkugambye bali nti boy no batya ne Katikkiro ino mwenye ekitiibwa kubanga Katikkiro yalina ddamula sigambye ekitiibwa ngambye boy no kutya era ina nayo mutya kubanga yalina ddamula Katikkiro tumuwe ekitiibwa naye tetujja mutya ow'ekitiibwa Katikkiro tetujja ye mutya lwaki kubanga yajja vaawo ekyakomewo eno tube naye kizibu bali bo kiri musaayi takyayinza kuba mu level yewe Katikkiro ajja kukomawo eno twesange walusimbe mukyanywera sinywangako naye twesanga nate musangeyo ng'alina mubi openi anti Junju kyenkunnyonnyola kati labayo kati kyenjagala okuwa Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa saba otukuwa ekitiibwa naye tetukutya nze mutya fetukuwa kitiibwa there is a difference between respect and fear Katikkiro banaamala tour of duty agenda kujja eno jjala nga tumukyaza mu kantu tunyumya naye agenda kawa babale babale ddala baana akawa akabawe nze sikyasobola kukola kantu kabyabitiibwa ebyo ate simanya ssebo omusajja agenda kukola bw'ati nze mutabani wa Namukasa nga nsigala eno mu byekisiru byange njagala okubuuzaako ow'ekitiibwa Apollo Makubuya nkubuuzizaako nnyo ku makya g'olunaku olwaliro abo bonna yonna nno bantu bange bali eyo mengaawo omukulu Apollo Makubuya tutera okwesanga nangamba Kasuku oli otya ne tunyumyamu awo emboozi ne mukyala we mukyala we munyumya ani Juuko munyumya naye bannaye kola ensobi bannaye neegendereza nnyo ab'ebitiibwa basaba Apollo gyabo omukazi ataliwe ne bakubuuza ate ngaatubadde tetumanyi ate jjukira abantu bagamba mbu otera okweggulira ettuufu gambye ye Apollo Makubuya bayinza okumusaba Apollo gye muganda wa ate Apollo gye y'emmengo oyinza olowooza nti oba ki bakambwe ajukira atya bw'atyo ne baleeta n'engero Apollo gye y'emmengo nkambwe okimanyi gwe bw'ogaana ate
abalala kusaidia bo betonda project y'Emmengo nkamwe kati Mmengo njegendereza sikyayagala gigenda nnyo era Mmengo boyingira wali eri ng'owulire otandise ekitiibwa Mmengo ino gireka kuba kati ekisooka Emmengo tebalina bye boogera nti oba batuvumye oba bateesezza okitegeera babeera mu byabo badiplomat tetulina we tubasanga ngo balekera emikolo gyabwe baleka nga bakola ebintu byabwe kati so emisinde mukeere naye ekisinga obukulu ku misinde egyo nze ekisinga okuntwala ng'ogyeko okuba nti njagala nnyo kabaka si exercise the message people abantu abasinga tuddukira siriimu leero siriimu naye oli twali tuddukira siriimu abantu nga bakyalimu ebyokusaaga bannaye siriimu gyali abantu bagamba mwana waliwo omuwala eyagaye siriimu okufuna olubuto afuna siriimu bannaye anti kati eddagala weeriri naye kankubuulireko Zubeda era tobe ate kati babaleetedde omwana waliwo omuwala eyagambye batuleetedde n'empiso kati genda tubona empeke naye ante kati ekisimu kyokka ekiriwo olaba kati ffe Zubeda olaba okera bukezi kumakya ng'owulira okooye naye kati gweteberezaamu okitegeera omuntu nga waba ebintu biri simple bannange bukiiti buzze bwajja bukiiti genda ogule bukiiti obwo bakupriki mutuula na mutusengaawo kubuuza mukwano gwange baakula bukiiti obwo ne beekebera nga bonna balwadde abo bo bakkirizibwa okwerya ne bamala ne bagenda mu ddwaliro ne bavaawo ne bagenda ku laasi ne babakebera nga balamu kati babukozesa bubi kati tebaategeera nti bekajja akamu kitegeeza ki bekajja obubiri oddanga babuuza kitegeeza bo nga bo tebuyina buzibu instructions kweziri baze nabagamba bagende nga mu ddwaliro bukiiti obwo okujja oba ekitali ekyo ng'empewo yakayitamu ekayitamu kaba kafudde ne bukiiti weekuba wano batabikula ne bakalekaawo bw'ojja booti bakulaga kakiiti okajjayo ne kabeera wansi kubeerako akazzi n'akafumita bwe weefumita booti eno ku endi n'oteekawo wano awagenda omusaayi n'otonyezaawo ettondo ly'amazzi ku gano n'okaleka ne katambula mu ddakiika emu era oba okalaba nga kagenda bee kati ne kasimba layini emu n'omanya nti oli mulamu ne kasimba obubiri n'omanya let me go for counseling kakiti ako waliwo kyali wange yagwa ku muwala nga mweru bwati omayo omuwala nga mweru bannaye kati Zubeda olina okuba omumanyi musiru Zubeda kankunyumizeeyo emboozi emu waliwo ate va kuba n'abeeyerusa naye omuwala omweru originally yazaalibwa mweru mulala ate Katonda n'akusuula kuba n'abaveeyo 40 abo abeeru abo abaveeyo abatooro oba abatooro balimu olukyotala waliyo omunyankole omweru nga simulabanga gye bali wabula kino ekivubuka bannange waliyo abo abaana abava mu nsozi eyo nga beeru musawa mu nsozi wonna wonna woolaba ensozi waliyo abagiswa abeeru nja sikiwulirangako ekyo kyo kyesiwulirangako naye waliyo ensozi bali eno mu zino ensozi eziyitamu ezivaamu amazzi kati omwana yajja naye omwana oli yali Muganda nga mweru si kizigo nga mwafukasi bebino byowulira sibe hafu mutooro hafu Muganda kati ndowooza ate abafumbira nabo beeru abafumbira basinga beeru abafumbira abatooro n'abakiga abakiga nti bakiga nabo beeru abakiga beeru gwe namayanja leka kutumanyira anti wuliriza tatange okubanga Muganda mama wange mukiga mama wange mweru mama osi mweru mama wange mweru wallahi mama wono mweru mama wange mweru bulungi nnyo mweru ish anti otayinza kukkiriza ajja kumanya ndi mwafukasi kijja muluma mama wono mweru ish asobola kukkiriza mama wange mweru kati nga bayingira room omuwala omweru n'omugwako omweru ebyaddala omanyi omwana omweru owaddala wano ebbeeyi lituŋŋununamu ekibeere libanga eryente libanga eryagala obyukiriramu eno ku sayidi wano sikutegedde omuwala omweru ebbeere lituŋŋununamu ne limyukirira ne libanga eryente ne lipikaliti
Lindako. Kati omusajja. Obweru bulireetera okujjako ekyaleedi. Anti kala yaabwe. Kiki ekiba kimunyiza okubanga lituŋŋununa? Lituŋŋununa nga bolaba ente bw'ebeera ekibere ky'ente. Bannange. Ekyo kiki? Nanti okutuŋŋununa mubanga omuli omunnyo. Kwe bayita okutuŋŋununa. Kyengamba nti eno mu sayidi zeeno enzimba gye lizimbamu libeera ng'eryagala omumyukirira. Lizimba ne babanga balina ebinyamanyama. Ne babanga balina bino. Bikasuku. Nedda. Ebyo si bikasuku. Those are love handles. Mama tubiyita bikasuku. Ati bwe buzibu bwe muyina. Shalom. They are love handles. Ye yalimpa. They are love handles. Ate oyo shalom mbwa. Gwe. Kati batuŋŋununa. Oliraba booti nga ekibere kimyukiriddemukko. Oshegedde. Kimanyi I know. Nga bayingira room. Omusajja yatuga lituŋŋunudde. Bayingira akasenge. Omuwala yajja nga musiraamu. Bana waliwo ekintu abasiraamu kye baatandika abavubuka bakinyumya ennaku zino. Bakavubuka. Abavubuka bakinyumya. Bakikunyumiza. Nze banyumiza nze mbozi nze siba mavubuka. Nze kuba mu mbozi ezo. Abasiraamu nti tebakyayambalamu olaba kati nga gwe booli awo. Tebakyayambala ki? Tebambala kaleega tebambala mpale. Nedda bambi balimba. Ng'omwana akutuukako wuliriza naddala zino delivery z'olweggulo. Nga yekoze delivery. Shaliya. Mu shaliya. Temuli nnika. Omwana ajja temuli mpale temuli kaleega. Nakola atya? Ate nga yagishevinze Shaolin. Shaolin soka. Shaolin temple. Kati omwana bw'atuukaawo. Kati omwana bw'atuukaawo omulaba kola ati bw'ayambusa ati yenna sirimu avudde awo. Avudde kukwata shaliya. Omwana n'ajambusa bw'ati. Obwongo bwo ne bugamba nti ono tasobola kuba mulwadde. Bano kati ZUBEDA waliwo omuzimu ogwambala abantu nga bagenda okwegatta. Kyesitategeeranga abantu beerabira ebintu bino byonna bye twogera wano. Byonna. Okitege? Okirabe mutyaba akikulaze. Obadde onoonya kutuŋŋununa kwa bbeeri. Oyo mukyala we gwakulaze nno. Mukyala we owewaka. Yes. Tomulabye? Mulabye ebbeeri lituŋŋunudde. Mukyala owewaka. Thank you. Kati kino kyaddaga. bwe bayingira wali be bayingira mbu omuwala ye yajja ne kiiti. Omwana ne yeeyambula. Kati omuwala be yeeyambula. Omulenzi akyali mu boxer. Omulenzi amababbanyi gamukwata. Ayagala okugwira omuwala. Omwanga wait. Let us test. Mukitegedde. Nenga bonna kiiti tebamanyi bwe bazikozesa. Jjukira naye ono yeeyambudde. Omuwala yeeyambudde. Omulenzi atudde likaziina liwaze liti. Ali mu boxer. Ayagala owaaga. Wait. Omulenzi atunuulidde omuwala ali bwereere. You know what is running through their mind. Omuwala alabye likaziina liwagadde liti. Kati bajjako omusaayi bateekako beerabira bonna nti olina oteekako amazzi. Nga batuula eddakiika 5 balinda obuntu butambule. Omuwala ye yagamba omulenzi bannange nedda. Tumalegga. Tujja kwekebeza. Yamugamba tumalegga. Betunaamaliriza tulabe. Mweru. Omweru. Waliwo olaba oluusi tunenya abasajja. Naye kambabuulireko as you blame men. Mubalekere space. Naddala family banenyanenya abasajja. Naye temumanyi bibeera mu bisenge. Bannaye temumanyi kibeerawo abantu nga beeyambudde. Embeera ebeera ndala nnyo. Omwana waliwo family ezijja omukazi oyo talina mpisa biki n'ogenda n'obusungu ovudde wa maama wo amaze okugamba ebigambo nga mutwalo ogamba leero mugoba n'ogamba leero luno afuluma ogenda otuuka eka ng'ayambadde zino ddira ze batunda eri ewa hamu ku Hamu shopping ddira za hamu azambadde naga nti mukwano oli otya nenga ayogera ebbere likola tombuuza jjukira izo ddira tebateekamu buleega n'empale temuba ddira teetaaga kaleega Nero kalikola liti ati bane Katonda yawa abakazi oba yabawa in fact sitaani yajibawa
omusajja osobola okujja n'obusungu omukazi amanya ati wanyiize akulaba ng'oyingira bulijjo abadde takuwa na mazzi ogenda naga nti honey are you okay please take some water noga ngenda yomba ntya nono bannange you look angry is anything the matter n'omutunuulira nga maama waava kupokera kati ate waliwo abakazi abamu akugamba first come we talk about it in the bedroom ogenda olaba akola kano buli lwolaba kano tewali kintu kiwasajja basajja nga kolaba mukazi ng'akola kano wabaayo kyemabi ati olwo ataddemu nekikwata enviiri akoze kano azisiba akwata enviiri ziba zabadde ki ati ayagala zibeere wamu n'omanya nti leero luno eyo q number era abavubuka bw'olanga omukazi nga zeewuwo ati first wait n'akola kano akwata enviiri emabega atalina nviiri abonyeebonye oba bw'omulaba akola kano you help me here nogamba kati ate nno ekimala eggobye mu kibya keekano ekimala eggobye mu kibya okamanyi olaba alwana ne jiini beetuuka eno mu magulu nga ye kayika yagikola ati eke agirinnyemu eveeko noga nti kyekyo kati ate awo oba tonnatandika waliwo kano kyekyo abajjamu ki gwe tobakola gojja weeyamudde wenna ngamba kati kana abaakola abajjamu ki anti akola aba ati osikemu akapale ayimukamu katini ate bayamulembedde ku kyokujjamu Zubeda oli musiro essanyu ly'abasajja tewali kintu kisinze kuwa abasajja ssanyu nga kantu kano ako kamanyi mbadde sikamanyi kapya ng'ayagala eveemu kirala awo wokka kati awo byonna maama wo bye yagambye odeno makubuuza wayogedde naye maama alowooza maama nayogedde naye agenda kukyusa ate kati ekiri awo gw'okimanyi ekiddako mugudde ekikoowukoowa omusajja awo olugambo we lutandikira aloopayo maama we naye terezaamu olaba you change a bit what's the problem kati olambadde ne maama wange si musanyufu byonna n'obyogera awo ne mulyoka omukazi omugezi awo agamba maama yagambye eki tiyagambye bwati kale baba maama bwatyo beyagambye nja kukyusa lwakuba ebiwala ebimu kati awo bitandika okukwata omuliro maama wo olwo olutalo toliwangula mukwano tosobola wangula ogenda olaba nga tonnaba nakulowooza mutaani yagamba ajja kukubira enkya omuwala yakubiramu naye maama gundi aŋŋambye ani bika biŋŋambye naye ŋŋenda kukyusaamu alyoka aswala bulungi n'amanya nti ensi etabuse n'amanya nti ensi etabuse so byebyo nno bannange naye nga wiiki eno bambi Waiswa Mufumbiro nalabye abaana be mu kyaki bannange nga boogera mutyaba akantu ako n'okatuteerayo abaana nga boogera mu kyaki. We love you, Mommy. We shall see you another day. So this one is called Adonia Frederick Itazi. For him, he's 7 years old, and he's 8 years old. He just made 8 in February when my mom is still around. So this is Ebom Tembo Bakalikwila George, but some of you have not seen one of his names there because his names are a lot. So he's called Ebom Tembo Bakalikwila, and he's how old? About 4. I'm 4. He's 4 years old. So I also have Atalia Atara Goshen Stasuta. She's just right there. Atalia, say hi to us. Yeah, she's still young. She can't understand what I'm saying right now, but she'll get used to it. Okay. So we have 4 children. Others are there, my siblings. So yeah, love you, Mommy. Thank you. Sajari mbakubira ko mungalo olaliza Waiswa Mufumbiro yenyini. Ebigamba byogeddenga Waiswa yenyini. Kale twebaza abavuka abafaabo, they're very, very strong. Naku yankutte nalabye ng'omwana agamba bye mommy we shall see you another day. Naye
obulamu bwebwo n'ogamba bannange Zubeda obulamu buno nze ekintu ekikyamenya paka kati tuwangaze tukuze obwana nalaba jjajja wange omanyi waliwo mugenda wetyo mukola beemuti mumuyisaako nalaba jjajja wange awo nali saamulabako awo wona paka kweyo paati namulabanga jjajja wange azikidde nentunuula benti neŋŋamba nenzikiriza nti byaddala kuba omanyi nabeerangawo naye nga ŋŋamba nti jjajja ayinza oyimukira awo otegeera kye ŋŋamba nagenda olaba twalwawo mufulumya ennyumba nabagamba musooke mulindeko for like 3 hours nebagamba musooke mulindeko nga mumutima gwange muli ndowooza jjajja ayinza okuba agenda kukomawo nga mubwongo kyekingenda mu maaso ŋŋamba jjajja ayinza okuba agenda kukola ki kati nagenda olaba tumusabira awo webasooka okuŋŋambira okukolera speech kinzijira mu bwongo nti jjajja siriddamu mulabako wadde olaba obwana obuto obuli innocent nalabye obwana nga bugamba bye mami see you another day ennaku nenkwata amaziga ne gampitamu nagambye obulamu bw'ensi eno bukambwe obulamu bw'ensi bukambwe kati Waiswa bamuzeemu bamuganye bwe nawulidde nti ebbaluwa yazze nga bamuganye nti ebbaluwa yazze nga bamuganye anyway neŋŋamba kati ate balina nalabye kalinga koogera musimanya akakana akaddeko akakulu akakulu nga kagamba but mommy told us we have aunties and uncles who will look after her. Nojjukira Katonda musaba mpangaalemu musaba mpangaalemu mbeeko emyaka gye nnyingiramu nnyumyeko ko maama wange bwe yafa ebintu bye nalaba lwakuba nti kale oluusi otuuka n'ogamba nti bye byantuusa wano kuba nkubuulira Zubeda nze senga maama wange waali sandikusanze nkubuulira mazima maama wange abakubaawo sandikusanze singa oli mu America osoma senga ndi nga nsenga kati ninga eya America nga ne bino oli mu Harvard oli eyo ogenze kusoma omaze emirimu ofunye eyo jjajjange yaŋŋamba maama wa bakuba nga akyaliwo tewandisomye tewandivuddemu muntu wandiyononese bwononese maama wange yali takkiriza wadde okunsongamu era entalo ze baali balina ne jjajja wange zakugezaako kunsongamu era nga nze nsobola okugaana okunaaba ne ŋŋamba nti ninda mami atuuke nga mami wange yali mukubi wa ndongo nga she's happy mami wange bagendanga e Mombasa Dubai eyo nga bagenda yali nga asuubula stationary eyo Dubai naye nga agenda ne bakuba endongo ne bagenda Zanzibar wawa era kyeki kyegaye nti lubu lwe ndikubuulira lwe ninyumya ku story ya maama wange nalabako abantu nga bakayanira ebiteeteeyi nze naye sikirabangako munnange ebibaawo abantu nga bagabana ebiteeteeyi ekibaawo naye omuntu bw'afa abantu ensonyi zibambuka naye anti tosobola kukayanira kiteeteeyi kya kati gwokyali ku kiteeteeyi ne bakayanira zino gundi omanyi yagendanga n'agula bangozi ebiseera eyo waalingawo buno ebyo bambala naye nga bino ebinene ebiriko pearls b'ebityo obuwoowo nala tukakayanira obuwoowo ng'otudde olaba maama wange she was a classy woman nga buli kyoyagala omukazi kyeyandibadde nakyakiyina enkondo ez'akabyadde time byani eyo byonna ng'abiyina abantu ne babikayanira ng'otudde olaba nogaa kiki
Eraza abantu Nyo muzimu kyogujjawo omuntu amazofa. Batunulira bengi abalamu bafuuka ekirala. Ndegamba kati bwendaba abaana kati ngaabo nga beesize ba anti lwakuba nti taata waabwe ye akyaliwo ensonyi ziyinza okukwata abantu nti taata waabwe akyaliwo. Omuntu yenna mu bulamu wandisabye nnyo n'otafiirwa muzaddewo nga tonnatuuka we weetengererera. Olaba abasajja bayingira abantu bayingira emyaka 30 taata we n'afa nga olina emyaka 3 era n'obonaabona. Abantu tebakwatibwa nsonyi ne batwala ebintu by'abafu. Abaana abafiirwa abazadde baabwe ne bavayo ne boogera ku bafamire. N'obasimbya layini wano. Nze nalaba ku bintu era nze nina ebintu byendaba n'ensirika. Ogamba waliwo ebintu by'ojjukiramu n'ogamba owaayi kimala kyeki kye ngamba abantu nti ensi togiteekako maanyi. Ensoyi zo giteekako amaanyi kuba olaba kati ffe wano we tuli ZUBEDA ffe tuyinza obutabonaabona naye waliwo ebintu ebigendo tutuukako ng'ate bibonyaabonya batwetoolodde. Otegeera kye nkugamba kati waliwo ebintu ebimu byendaba ne nga bajja kunvumako obuvumi kansirike kankireke n'okireka. Naye omuntu yenna era abavubuka abali eyo mbagamba mbasaba bino wala gitumunywa biki bw'otuuka ng'owulira omubiri gutandise okukoowa tambula mukolamu exercise osigalewokko osabe Katonda akuwangaaza ofiire ku myaka eyo. Kati nze jjajjange we yafiiridde yali talina kyatoma. Okitegeera Abiya obulumi bwe bwabadde bw'abayizaaka bano banaabeerawo bati siri obwo obulumi like omuntu ayinza okuba tagamba nti onaabeerawo otya nti lwa ssente. Okitegedde like ennaku eyo because olaba abantu ne bw'aba afiiriddwa omuntu gw'ayagala ne bw'aba awezezza emyaka 10 bw'afa era alumwa. Okulumwa talumwa nti nno Mukama n'amumuwangaalizza era alumwa olw'omukwano ogwo gw'alina ku muntu oyo. Naye bannaye buli muntu tusabe Katonda atuwangaaze tukuze abaana baffe. Nalabye abaana abo nga boogera naye naffe ng'abantu kati abantu abasinga nina kye mbagamba naffe ng'abantu kati generation eno eyise mu bintu ebyo tulina okubaako ne kye tuyiga aye tuleme kuddamu nsobi z'abali balala abazikola. Nze nina omuganda ng'oyo Bulla omulaba nina respect gye mpa bakojja abaffe abo bonna nti mama Bulla bwe yafa tebalina kye baakwatako baagamba ebintu abaana babisigazi. Otegeera kye ngamba ekyo kyo for that reason abo bo bakkirizibwa okunkubira essimu ne babaako kye baŋŋamba basobola okuŋŋa nti bakkirizibwa okunkubira nti naye Isaac kimala mu buntu bulamu ne mbawuliriza era nebanga nti kino kibaddewo ne kakyenkola ne nkigendako kubanga abaddugavu tulina obuzibu. Waliwo gye bayita black tax ebintu ebituganya okukulaakulana ZUBEDA okwetikka emigugu ate ekitali gyaffe nti ZUBEDA otuuka kati oyiseemu n'ate olina baganda abalala 6 b'olina okuweerera kati ogenda okuba ng'abamala ng'oli mu myaka 4 kyokka oluusi tonnazaala oba okitegeera kye ggamba. Nze nagamba abo abantu abali ku kyeyo nze n'akazini bange abali ku kyeyo eyo sibasaba ssente njagala balye ssente zaabwe nga bamanyi wano tebalina gwe bayamba. Saagala bulamu bwabwe bubagendeko. They have to enjoy their life. Ose tosobola kubeera mu America n'otanyumirwa bulamu nti ate oweereza abantu ssente Kampala. Oyo kitegeera sooka onyumirwe obulamu bwo. First enjoy your life. Waliwo abaagenda bambi nga bageze kyusa bulamu bw'abazadde baabwe. Abasooke bakyuse nze ninayo gwe mmanyi omusajja mukulu yali akola na mawulire bwe yatuuka eri ennamba z'essimu zonna n'azikyusa. Yagamba bazza mulambo. Yaleka wano abaana n'abakazi 2. N'abaana nabo talina kyabawa. Talina nabo batandikira awo. Yabaleka ba myaka. Omusajja yali anyumya ng'agamba yava mu kyalo. Yabaleka ba myaka. N'abonaabona ne yeesika n'ajja mu kibuga n'alabirira abantu mu kyalo n'abakolera ebintu abazimbiddeyo ku muyumba. Bano abaana yabaleka ba myaka emeka? Bali myaka ndowooza ng'era 10, 13 be batyo. Lwaki yali abazaala?
Lwaki ebyokwegatta bete yabireka? Nedda waliwo wootuuka. Waliwo ekintu ky'olina okuba ng'omanyi ogwo musalaba gwo. Abaana nga tebannatuuka w'olina bateera musalaba gwo. Kituufu. Ogwo gwo gwetikke naye nze omuntu aga nti aba family bano sima abaganda bange. Bw'ojjukiramu nga muzeeyi we yakulekera bisiimuula. Nsobola omukkiriza okitegeera. Bw'ojjukiramu nga muzeeyi we yakulekera bisiimuula. Muzeeyi we bw'aba yaleka bisiimuula abaana mmwe ne mubona balekera. Gwe kyusa obulamu bw'abaana bo nabo bakyusa obw'abaana baabwe. Okitegeera. Naye bino nange nzikiriziganya naawe ebintu by'omuntu agenze ebweru okugwa ku nkato ne bakuzaano ng'ogenda na mu rehab ng'olabirira abantu ba family. Simanya muganda wowe gindi simanya ate naye yazadde ate simanya biki maama muto ate simanya naye yakoze bwati ng'essente zonna ozeemazeeko oli mu baweereza mukwano Kasuku nga bagambye ndigiddamuko. Nze abaana bange mbaagala nnyo naye era sisobola bakulembeza. Kale bw'oba ngamba bw'oba w'abaana bo ne jjajjange natuuka ne mugaa nti jjajja kati kansooka embeere ku nze. Naye nze nina abantu be mmanyi eyo ebulaayi eyo nga bali eno ssente zaabwe zonna aba family ate nga tebasiima. Nga bazirya ate tebabasiima bagamba kyokka kati hali eyo twamusabye ssente na kati tannaziweereza. Nze olumbuuza nti kati Bwana Kasuku, who is the most important person in your life? Is Mr. Katendi. Isaac Daniel Katendi. Yes. I am the most important person in my life. Nkubuulidde bwe nti bino abantu bye baŋŋamba musima tujja kukolera kawashi sima tujja kusonda era mujja sondera nze anti abaggwera era abeera nze sisobola kubeera nga ntambula oyo muti abaakubuliri tuyina enjala lwetukwata ne mugamba muti abo manyi wadde tugenda mu interview eyo tusooke tugende tuli nze sisanga ngatto nnungi n'entandika owooza musima fiizi z'omwana tezinnaggwayo bamugoba akomewo ewaka atuule. Akomewo atuule. Naye nze nange sigwa ku nkato lwa mwana. Nkolako kye nsobodde. Kubanga ate kati bannaaye sirina gwe nsobola musoolera naye nkolako kye nsobodde. Abantu balina abantu bw'oba ng'oli eyo gy'oli dyako ku ssente yo. Naye n'abantu abalina abantu abagenda ebweru abazadde abalina abaana abakazi abakulu abagenda ebweru nga mwana wo ali myaka 3 naye yagenda azadde. Ekituufu yagenda azadde. Muleka akasente akaweereza abaana be ezisigadde azenjoyingemu wawulirayo zisho mu America bwawuli ayagala gendako ku kyakala kati nze tondaba wano nze bengwe Bungereza bwe papa lwakuba nti kati bano baganda bange baŋŋamba tewali kikutwala mu hotel nga gye tubeera biki ebyo mbeera njagala kgenda mu hoteli ate ziri ennungi osule bulungi olye bulungi. Ate n'abantu b'e Bulaaya actually sibagambangako bizibu byange era bwe ŋŋendayo oli anambuuza Kasuku kati pulaani kimbwa tufune we tutuula tulye njagala ebyo ebintu ebirungi take me to a nice restaurant ne tutuula ne tulya ne tunywa onfuna bulungi nze sobola kusaba muva Bulaaya nti mpaayo pound 5 saagala banjogereko nti ŋŋenda nsabiriza bwentyo. Ne abantu n'obasanga abantu abali ebweru Zubeda omwaka oguwedde ojjukira we nalwala twafuluma ng'omusana gwakanga bw'ogulaba wano asala yalabanga ayambala jampa ne mbaga nti omusana guvuddeyo ndi ku byenu empewo yankuba ne neekaza ne ndowooza byaki empewo nagenda otuuka nga mpulira empewo enikugumba naye ng'omusana gwakanga bw'olaba beeguti wano. Ne baŋŋamba ako ke kasizoni akasembayo nga bagenda mu winter era bwe nakomawo wano amawuggwe ne geekwata weshwa. Kati omusajja ali bweru apambana ssente zeezo bwe zityo mumwogerera ebigambo bino by'owulira mbu simayo oli yakutte oli n'amutemako omukono omusajja abonaabona ne mutuuka n'abaweereza ssente ze muzimba akayumba ke ne muzirya aba yakatuuko gye bakamu ennaku 2 n'eyiika ekisenge. Nze na mama wange yaweerezanga ssente ne bamulaga akayumba ke baamuzimbira mu ssente zeezo ne eyamubba akyayogera naye nze siddamu kwogera naawe bambi aleka yagamba bino ebya siddamu ebyo bagamba musibayo ebyensi I don't talk to you again.
yabawo nyumba yasanga ya mukusooka bagenda olaba akayumba nga bwebono kisenge diro bambi kati mukazi watu naddamu bupya atonoonya senti ezazima ennyumba kati gyalimu bambi teba nene bwe wetonde obobbye ne batandika wetonde obobbye muleke simabi jaleeta ebizibu ate mu family ku sente yange ebizibu mu family kabijje katwawukane oyina otunnyonnyola sente zange zaalagawa era wenkusangira tuddamu kungereza saako ogambye ekigwe binnyo oyinayo gwe wabba kino nga oyinza okubeera nga jibuzi waliwo yakuwa sente okole edduuka nenzirya waliwo ebintu nakuwa sente okole edduuka lya gibuzi naaba nga tannavaayo kwogera waliwo ebintu ebimu nga ng'alaba bali kutimba oya kadaama bw'oba oli eyo walaba oli omukazi oli yakwata DJ amataayi Kadamu yakwata DJ amataayi omukazi yali omukulukulu omukulukulu ng'oli awoza simanya nakola ntya n'entya eyo kasita oweereza sente zo kate waliwo bano mbu simanya omwana aweereza sente bamuteeke mu ssomero ali mu ssomero ddala mwemanyiza okugwa obugwi olaba omwana wo wasomera lipooti bwe bagikuwa ng'omanya nti asomera St. Mary's Gangu n'erinnya ng'oliyina gwawo ogenderayo ku St. Mary's Gangu oba omwana gyali oba kye bakugamba kyekyo kati oba toyogerako na mwana wo kumanya wa wasomera tebakuweereza ripooti bamugamba toyogera ebyo biki naye kati nze nkubamu akafaananyizo bwe yalina sitole ez'endaba nze mpeereza omwana wange ssente mwe mukole bye mwagala mu bulago omugwa mu bulago misana ebisigadde n'ogenda eruzira ojja n'ebintu byo bulungi ne ka uniform ova nako ng'okatungisizza yero waggulu yero wansi kinu okitegedde baba bagenda okutwala n'okakamale n'okwambala n'ova wano ng'ojambadde naye eruzira waaki abantu tebabakkiriza kwambala bokisa anti oyinza okuterekamu ekintu ky'obulabe engeri gyekiri nti wali obeera stress baba baagala ebitundu byekyama bibeere naye gwomanyi semanengene nga ate semanengene bwomuleka okwewuba booti buli lwomuleka ne yeewuuba baati tasobola kukuba naye kyenkugamba ate ayongera kuwaga buli wobuleka nga buli gyolimu eri oba owaga ki sebo kati otunula ku kyawo n'owaga maama kati kankubuulireko olaba osobola okuba nga otudde booti mulaba na mupiira empewo n'ekufuwa sema naakola effumu likaziina nga munnyumya ng'omubuuza kati wano owaga ki anti ebizibu bye tulimu byebisiyaga byowulira mu kkomera oli naga ebizibu bye tulimu owaga ki ngenda kuwa capati yange onompako bbina naye banna nakati omusajja ninayo eyo nno ninayo edda ntwali ne basiima oyo waliwo omuvubuka kati yagenda Canada eyo kasitoka ka vidiyo nkyakayina eyo omuvubuka oli yatuwa chaati ye ku Facebook ng'omuvubuka amugamba I like how you smell that sweat entuuyo avuka kati nkubamu akafaananyi nga nina okuwaana musajja munnange olaba omukazi gw'otunuulira ng'ekirungi kyalina kiri kimu bbeere ly'oyagala lyokka kwogenda omuliira kati abasajja n'obwo obugulu bwabwe bulina n'alyoka akugamba nti honey how do you see this hair nze nkaluubirirwa nenkwokya emoji nga ndaba kati ngenda okulimba kyewa kintu kinkaluubiriza mu bulamu nga kulimba mutima gwange omuntu ng'omulaba omutwe munene nomugamba lovely forehead bontwe olina omugamba nti bontwe okiraba kyeggamba byebyo nno Zubeda ndowooza leero tunnyuke Mutyaba abeerewaawo Mutyaba beerawo bane gundi yakuwaddeyo ku bintu ani Shalom
nalabi yawadde kapo bambi nasanyusa nnyo ne nga kapo yejjuse obudde bwe yamalanga ayi essimu ndooza mutima agasinga nasooka mu kantu yamuwadde essimu ki iphone ki saategedde 14 amagoba g'akantu agatandise amwegulaagulako ki ebyo interviews tebyanyumidde yataddeyo n'agamba Shalom yataddeyo n'agamba nno nkufunyeemu bingi kuva we nnakufuna onjigiriza bingi nze nga tannampaayo tolina ky'omuyigiriza omuleetedde makomera ayinza ate okukuwezza namuyigiriza akantu wamuyigiriza akantu akakutwala ebizira gwe kyalina okukuleetera alina kukuleetera bibbo ebyabalongo kati tannakuwaayo kantu konna gwe yakuwadde nange tannaba nayogedde naye eggulo nangamba nzijjaawo yaŋŋamba wayogerera nnyo haluku n'omuswazi haluku wange mwagala n'agamba ate sewo kitabani kyesewo kati bekindawa kijja kidduka anti kyabanga kikwegulako kigamba kakkana jjajja kimala nze mba jjajja wakyo kyomanyi nga oli godfather wa kitaawe kati omwana omuzzukulu aba akuyita aba atya jjajja gwozaaki otamanyi nti abazzukulu agannyo bajjajja kobe bakolera ekyejo gwe tola tuli kyadduka ne kijja bambi kyajjajja agenda okiga bubububu asumulule ku kiwuzi akiwe kati newondi jjajja ne bana bange oli jjajja wa kuyidi muwala we yali ambookerabookirako n'abookirako oli best friend wa Jaden Katongole ye Pumba Jaden baba ne Katongole Jaden ye Timon ono ye Pumba tolako Timon and Pumba mu Lion King ndisibira bebyo tolanga ko Lion King Lion King sigeti hey Zubeda baba nakuswaza misana netandika film eyo Lions Gates my Lion Gate films kuyawukana Lion King you and I Lion King je bazemu ne juzi ewa bagitaddewo kukamba university so much basomesa Lion King sinnagisoma Lion King tewagirabe yalimu ne Beyonce bani bonna ne muwala wa Beyonce ne bagenda ne bawangula ne zaawadi ndaika nalaba kintu samanya kiba bakiyita tolanga film ya Lion King ate film ya Mufasa nyagiraba Mufasa wagiraba kati wakitolabanga ku Lion King nagirabira mugondi mu cinema togendangako mu cinema nagenda mu cinema laba nno kiri mu kiyindo omusi kituufu n'enyindo babiraba ku taabu nagenda mu film anko yantwala mu film ebyo nabiraga Timona Mpumba nabiraba ebyo kati Zubeda kankubuuzeeko kateraga kumanyira byo wetereza nayola Kasuku Zubeda I want to ask a very innocent question. How was life growing up? How were you growing up? What do you think? Nakula like kati fetu gamba mukusika pani na mwogo so temwala banga TV mama yamala unagula TV na yali black and white ngamgo ine myaka ngemeka because black and white Passions yali yoddi Passions that is 2000 nga 32 Passions mwamulabira ku black and white ekitegeza Tabitha tewamulabako mu colored twalinga mukusiika mwogo na pani nga mukazi mukambwe nnyo naye Zubeda ovudde wala buli kyoyina you deserve it bw'obanga WBS wagirabira ku black and white naye twamala ne bagula colored ene y'ekibuto ng'oli mu kirasi ki nga tuli bato colored yajja eri mu mwaka ki colored yajja olina emyaka emeka colored yajja tiguntasobola kubanga ali wa 23 kuba abo batuleetera colored Passions kuba Passions awo yali anaatera okuggwa si ekyo walaba Passions twalaba Passions ne Generations walaba Generations zisaalaba ku Generation wamulaba mukwano teri ataamulaba oyo yalwako nnyo ku TV ne tulabanga ne gundi walaba Chamudi yani Chamudi yalimu abawala nga bakola no freezing
nga balina magic bwe bati kirabika sama wamulabako erinnya leka saali tegeera omama kali walaba Teletubbies Teletubbies wali osinga kwagala ani mu Teletubbies oyagala kummanyiira mbuuzizza bubuuza nkulaba mbuuzizza bubuuza nali njagala po yese yali owa red kandabe wano kati no yambadde mu bwongo ngogera gamba ki leka malo mbala wano Teletubbies Tinky Winky Dipsy yali Dipsy nze manyi tips jawe ebintu byo ogambye kiggwe kandabe wano Tinky mutyaba kan onja samira nnyo Tips obeera otamidde omuntu waba tamidde abeera Tips abeera Tips okay ng'oyolekera kati abasajja ng'oyolekera obwononefu oyolekera otamira abakyala babeera mu state ya Tips wasinga onnyumira wasinga okuba mu bwononefu take me all of you let me be Tips kati kankandayo wano ako nga maama atukkiriza okukalaba nga kavaayo yatukkirizanga okulaba Teletubbies tebaatukwate nojja kajjamu ako kalaba nga kaseka kati bugenda kuvaayo buubwo wabulabanga obubona omama yatukkirizanga obula naye nga omala nga mumusaba nemugenda nemulabako oba ni yabulowooza kati ngenda kukulaga bwakula labayo time for Teletubbies bagenda kuyimba kati olwo Tinky Winky wuyo Dipsy lala kano kofaanana kapo kekaali kabasingamu era obumpi Tinky Winky Dipsy lala kaddako omulema gubadde gwaki okulaba mbadde nyakulaba oba po gwofaananira ddala oba gwofaananira ddala kyembadde njagala omumanya po gwe wali ofaanana you are happy so because like engeri gyobadde oyogeramu ebintu ngamba bannaye osobola otya okubeerawo nga tewalaba gundi Lion King nga buli omu yali amulaba kati wasomako The Adventures of Tintin yani ate Pinocchio tomulango twasoma katabo ka Gaia ayina ennyindo empanvu fere twasoma ku butabo obwo bu animated books temwabufuna ate gundi ate The Time Traveler tumasoma ku Time Traveler ate Jack and the Beanstalk temwaso Jack and the Beanstalk bamukolamu ne film twasoma ya Saluna bagiyita batya twasoma ya Saluna kyeki esookerwako kuyiga eddiini kati mu busiraamu temulinayo katuuni gyali ow'obusiraamu kati gwe walaba tetwamulaba naye mulaga muwa abaana bange bamulabe abayambako okusoma eddiini bambi ebintu ebisinga ndi mu byewo eno mu bukulu ntavola omusajja oli yayimba bufuna 10 kiri n'ememe egumi ndi mu byewa mu bukulu teweekubya mu ngalo ontiisiza nnyo bambi nze mbadde simanyi nisolosanga omuntu nga tamanyi Lion King bubaga ifuna twakulira wamu fe abamu munaye twakeeranga kusiimula nnyumba n'ogenda ku ssomero n'ovaayo weekend maama baaleese emiwogo okuva e Kasubi nga mulina ogikalakata ne muteeka ebintu ku mudaala ne mutunda nga bw'asiika eri ebintu ebirala kati mukwano ffe twali nnyo mu kukola ebisinga tubyewadde kati I'm happy for you enso gijje wala wadde nange nina gye njijje naye ate eyiyo ebadde wala nnyo naye tokisulako mukwano tugende Zubeda munaye ate olyagala otujjako alowooza twazze kukwata nina emboozi yo
Nine mbozi yange. Waliyo omuvubuka ali ku TikTok okwo akwepikira. Byakisimu. Wamulabye? Simulabanga ko simumanya atera setaga mumanya. Nze nange nagaye sijja muddamu. Bw'ateeke n'akafaananyi kange. Bateeke n'akako. Kabambe ayagala views. Mbuye n'akukwata kati. Ayagala views because me I'm a married woman who would love to be respected regardless of whatever. So sisobola kudda okwogera ku muntu ali mu disrespecting. Yes, by the way, I'm a married woman who would love to be respected mu ngeri yonna. Sandi agadde muntu yenna like okutyobola namanyira bwati akuyisayisaamu amaaso baba ina kyagamba ajje mu inbox yo no mwana muto nnyo okubanga asobola okubanga agenda kumumanyira so bwaba ayagala views agira azifuna naye nze nina mukwano gwange lumu yaŋŋamba nga nti ye tali abato naye profile ate gye nafuna endala ne mubuuza lumu ono muvubuka wa muli otya. Examples is someone could ezo mbozi like me what I know I'm a married woman I know respected regardless of oba tuli mu internet oba yagala views osobola kunfunako views mu ngeri endala yonna etali eyo nga sekyo nze nange saamuzeemu nagambye bambi kataka bwe yatuulawo ye yagamba ono content yasobola kumpa views views zazifuna bw'aba azifuna ate nga anakimaintaininga mu ngeri yeemu eyo ng'agenda mu maaso kuba kyasimanyi nti kiri sustainable. Naye abantu beeyongedde okwagala ZUBEDA. Abanjagala banjagala. Lucha abasajja beepika. Bambi. Naye nze buli aŋŋamba mugamba kimu ZUBEDA mufumbo. And she's happy in her marriage. Naye ndaba face ye eraga kirala. Nze mbagamba you are married. Oba olimba. Gu Facebook gutandika oseka nga gwe tonnaseka. She's married and she's happy and contented. Yes. Yeah. That's when the contented. Very contented. Right to tugenze olutalo lwawedde olw'ebigambo war of words. Olwansambya n'emirembe lwawedde. Simanyi ndudde okubyogerako. Badde ndaba nazebolaga bagamba bannaye olutalo lukome. Madenda baani tuba tulinda mmeeya nti obuzibu bwokka obuliwo era nze we nategeera ati kati luwedde kasita olutalo lwatandika okukwata kuba wujja obunyame ne batandika okwekuba bwe bati nemanya nti kati olwo luwedde naye anti kati bo bagenda kyemmanyi abaagala bo I mean like abaayawukana banaaba bagenda mu kkooti bajja sigala bagenda mu kkooti banaaba kubayita kuba bajja sigala like paka ebinaatuuka nga balina okwawukanira bajja kwawukana naye yabaddeyo ku birthday ya Nsambya naye obugumu Nsambya bwaliko ye n'enkalu ze neeyagala gye beeyagalamu kati munnange wabanga babadde bakola bombi yagenze nomwagala kati atandika ozzibawa agambira ddala nti baabanga abadde amuteekamu kati bw'anaatandika ozzibawa mwagala ebitanda byonna abibawe mumugendeekayo nga bw'abawa mujawe mugamba Nsambya jju eno wabasanyusa bw'akaaba kiro ate era ffe abamu abajoga naye waki yaggwamu kirategera omukazi yali muteesi yali amuteekamu mangu n'agamba owaayi ze enkalu kanzisigaze bantu balamu tuli bazibu nnyo nalabye omusajjawo ng'akugamba mmeeya omusajja tabibwako wadde ekikumi meya ali amanyi agudde mu ttonde meya ng'obulumi alina bunyi nosinga nanyini kizibu ye Nsambya kajjansi kajjansi kitegeeza ki yamenyekamu tomanyi buno obugondi obutundu bali buno owaako okalaba ne bookakanyuga ne kamenyeka tekavaamu ttondo lya tuzzi obwo bukajjansi obwo meya alina engeri gwe bwabadde oyogera meya alina bwe yakoze bwati omusajja ayogeza bulumi olutalo lwamusala kati kyembuuza bwe yaluyingira mu Equity for Men tewaliwo bano bafandinga Equity for Men bamuwayo ku kasente simanyi mbwalwanirira ddembe ly'abasajja naye olutalo lwa mirembe lwetutwalirizaako internet ebadde nkalu nalabye abamawulire noba anyway andeke buli omu akola omulimu gwe abantu naye maama olumu bakisu kamera badde baagala zimuliisa buliisa bwe bati neŋŋamba maama it's not funny yeah olumu tebinyuma divorce
divorce nakulabye waliwo nze ate oli omulenzi yani gwe nalabye abadde atula ku boda ate ye omuvuko oyo mumanyi yani erinnya lye bannange namulabye atula ku boda ninga banna ate ng'olwo ayagala ki ndowooza adde akola bimunyumidde bireka byamunyumidde emboozi nayo kati yagenze katugende ku kirala mirembe n'ensambya waliwo omuwala yabadde wano wa Joyce ne tumugaa nti oba tukuwa ensambya mu ensambya teri mirembe wakakana kano kagundi ke kabitandika kaliwa kana akana kagundi kasanyuka kati kagundi ani kaleera kana akawala ke gundi menta eyo tugende tukole ebirala tulina emirimu gyokola nze nkeera ku kabaka birthday run netaaga owummulamu ekimala ngende ku birthday run ate yayinza okudduka adde naye namufunidde kiiti naye ye tasayawagira ddi Obuganda ani mutyaba ndikutteko mu nsawo ye n'awagira Obuganda ekyo kyogenda kikwatako ye kati nga ndaba kizibu kummanya gye nkumanyi. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanagali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange